Timu y'eggwanga yakika mu mpaka za Nzurukai ez'ensi yonna ezayingira mu ggwanga lya Indonesia yaniriziddwa mu bitiibwa oluvannyuma lw'okudda ku butaka. Timu yakiikira eggwanga yawangula emidaala egya zaabu ebiri okwabadde ogwa ttiimu ssaako n'omutuse kinoomu ogwawanguddwa Ssenyondo Ivan. Mu kwogerako eri abasambi omumyuka Ssaabawandiisi wa National Council Sports David Katende ayozaayozezza ttiimu olw'okuwangula emidaala egya zaabu ebiri era yeeyama ku National Council Sports okwongera okubawagira. Njagala okwebaza ttiimu eno nti yatukiikirira bulungi era yagenza okuvaayo ng'ewanguddeyo emidaali ebiri. Mpozi ate abategesi olw'okusiima omutindo gwa ttiimu gwe yayolesa bagiwadde n'ebikozesebwa okwongera okukulaakulanya omuzannyo guno mu Uganda. Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya emizannyo gya Nzurukai mu ggwanga ekya Tafisa Eddie Gombya akubidde gavumenti omulango okwongera amaanyi emizannyo egy'enjawulo kibasobozese okuwangula emidaali emingi. Enzudde walala nti tufokasinze ku mizannyo gimu nti eggwanga bwe zitwala omuzannyo gumu kati gwenda okuva mu mizannyo egimu nga tolinayo mudaali. Naye bali abasajja olaba batwala emizannyo mingi ogenda okulanga nti China erina emizannyo erina emidaali 6 n'obuuza egijjawa erina emizannyo gyayo gyegenda etwala. So mbadde nsaba gavumenti ya Uganda ne NCS gikonsideringa emizannyo gino egijja gyonna sobole okuba nti ttiimu bwe beeweerezebwa ereeta emidaali emingi ne mutaviira yaawo. Ye Ssenyondo Ivan ngono yawangudde omudaali gwa zaabu annyonnyodde ku ngeri gy'asobodde okuwangulamu. Waliwo milbars z'okusitula ng'oziwuuba yamusitula ziri heavy buli side, so okuwangula kw'omudaali okwo olina oziwuuba emirundi mingi okusinga ku munno mu ddakiika 4 bawuti ya ddakiika 4 ne speed gy'okozesa ematalinga n'emirundi kubanga eddakiika 4 ozimalako ng'osiddemu emirundi 10 ate olinamu eddakiika 4 zennyini nasobola emirundi 2 olwa speed ennyingi gyakiwuubamu naki. So nawangula ekintu ekyo n'empangula omukole yagwe nayitako n'enkisitula emirundi 217. Eggwanga lya Iran lyasinze emizannyo gya Nzurukai nga lyawangula emidaali gya zaabu egiwera ddala 9 ate yo Uganda yalebya amawanga g'obuvanjuba bwa East Africa nga yawangula emidaali egiwera ddala 2 egya zaabu ate yo Kenya bwe bakiika yaviira yaawo. Brian Katende munabya mizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.